Programe Zuula olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kyabuvunanyizibwa abazadde okusitula abaana baabwe babakwate babawa ab'enganda zaabwe amumukulize oba babakulize. Olunaku olwaleero tugenda okwogerako. Nze ku sayidi yange nandigambye tekyandibadde kibi singa abantu bonna muba mubakoze eki muba mubekkaanyiza. Aida okyogerako ki? Okusinziira omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero nandigambye nti kirungi ku sayidi emu naye ate ku sayidi endala kirina ebibi ebijjirako. Oyinza ositula omwana wo n'omutwalira owooluganda lwo oba ow'omukwano, naye manya nti eyo decision gy'okoze ejjirako ebibi. Yes, ejja kubeerako ebyo ebirungi weggyeko omugugu, oba oli akusuubiza omukusomesereza, oba oli akusuubiza omukulabirira, naye nga kuliko ebibi ebikola ki? Ebigoberera. Yes. Okay. What's it? Wandikutte mutabani wo n'omuwayo mu b'enganda zo bamumukulize ng'ate mu Uganda mwoli, kale ne bw'oba toliimu. Nze ndowooza omuzadde yenna ng'okyali mulamu bulungi tolina kikugaana nnyo kiri awo, kubanga n'abantu kale abafamire zaffe munnange tomanya kiyinza kutuukawo. Ebiseera ebisinga tutera obbalekera bamaama ate nabo n'abazzukulu abalala ewaka, ate kati nawe yandisobodde okwekuliza owuwo ate n'omugattako omugugu. Nze ngamba oba ng'okyasobola muzadde munnange okukuza omwana wo, buli omu akuza omwana we. Buli omu yekuliza omwana we. Watange mama, waliwo omuntu ali eyo ng'agamba nti nandiyagadde nnyo okukuza omwana wange, naye olw'okuba nti waliwo kino na kino binnemesezza okubeerawo ndabirira omwana wange, yensonga lwaki musitudde muweeyo oba omuntu wange oba muganda wange oba ani amundabirireko. Ekyo oyinza kyogerako ki? Tekyandibadde kibi singa omanye omuntu gw'ogenda omumuwa. Tubeera ne baganda baffe ngera tubamanyi kitono, tubeera ne mikwano gyaffe ngera tetubategeera nga we tulina bategeera. So tekyandibadde kibi, naye singa bubadde nga busobozi bw'otalina omuntu oyo gwe weesiga okuwa omwana wo, mwandibadde mutula butuuzi ku ttebo n'akuwa ne weerabirira omwana wo. Kuba abantu tuba n'empisa za njawulo mu bulamu bw'ensi eno. Buli muntu alina engeri gye yandiyagadde okukuzaamu omwana we, naye olw'embeera eri mu ggwanga n'abantu obutaba na busobozi bingi ebituwaliriza to do that, naye nga tekyandibadde kirungi. Kankusale mu kukirimyawo katono nnyo. Olinga agamba nti mulimu abantu ababeereyo nga bagamba nti nze omwana wange mmukuliza mu mbeera ey'okuba nti ewaka buli kyayagala akifuna, ayogera kino na kino na kiri, omwana nga ajja kukola kino bwe kiti ne bwe kiti. Kyogezaako gamba waliwo omuntu ng'agenda kuyenga ng'ejja kuzaamu abaana b'endala ate nga togenda muyingiriramu nga nawe wandiyagadde owuwo omukuze mu mbeera ki ndala, naye nga ate omuntu oyo goyinza okuwa omwana we akoze eki akuyambe, tolina buyambi nga buyambe fiizi, embeera yonna omwana gy'ayitamu ng'akula. Abantu gye bali bangi nga talina, naye nga alinayo sister Watson aziina asobola okukola ki okumuyamba. Bw'otoola n'oyogera ne Watson omugamba mbadde nsaba kumpeererera ku mwana naye osigale naye, okitegeera. Kale aligenda nga n'akyalako obukyaze wa anti we, naye n'okola ki n'osigaza omwana wo. Buli muntu yenna mu bulamu bw'ensi eno yandisaanye okwekuliza omwana we. njagadde nsooke mpulire abakenkufu nga tuli mu kusalaasalamu omuzadde yandikoze atya okubeera ng'akuza omwana we n'abeera nga asobola okubeera ng'omwana we amutuusa ku kyayagala oba nga amuwa ekyo ng'omuzadde kyandisobodde okuba nga awa omwana we. Amannya nze omugave Ssemakula Shakirwa, kati kino kye tuddako kye tugenda obbawa kye kisinga okuba ekirungi. Amannya nze omugave Ssemakula Shakirwa, omulala nziranidde naye yeeyanjule mumanye amannya ge. Amanya gange bampita Watson Grace. Musobola okumfollowinga ku social media platforms zange, Instagram Watireno, Twitter, Snapchat, TikTok Watireno. I'm a mother too. Mama? Yeah. Amanya Sarah Ssemakula Nakai. Ndi mukyala mufumbo nno ayesiima okuba omufumbo ate era nga ndi muzadde ayenyumiriza mukuba omufumbo. Mukuba maama. Byombi. Mukuba omufumbo ate mukuba maama. Amiina. Yeah. Kwegamba zino ensonga tugenda kubanga abayisa amazzi mu kisero. Tugenda zisa za busaza buli atudde wano maama.
Amanya go beautiful. Amanya gange nze Aida Nalubega Bukenya era nga ndi maama. Aida akola ki? Aida ntunda bizigo but I'm a skin specialist. Si bizigo byokka, I'm a skin specialist ate nga nzanya film. I know. Nekyobufumba akyogera. Aida, you're married? I'm not married, I don't have a ring. Yes. Okay. Amina nze atawo mu bigambo bye sigenda kubanga nzira sigenda biddamu. Kakati waliwo mama ensonga bwetya nti ensonga lwaki twalese omulamu ogwo tugogereko. Waliwo story gye nakola mu ndi mukazi mu programu ya ndi mukazi. Waliwo omwana taata we yamusitula n'amuwa sister we. Naye nga sister we gwamuwa yali yabula ewaka okumala ndowooza nga emyaka oba gyalinga ena oba etaano nga tabeera wewaka yava na mu ssomero. Bwe yatuuka eyo nadda n'agamba omuzadde mpa gundi ngende mmuweerere. Bw'amugya ewaka n'amutwala. Omwana kye yali asuubira si kye yafuna. Taata ye okuwata omwana ono amuweeyo yali mugumu kubanga yali akimanyi nti amuwadde muwala we yava mu lubuto lwe ne gwamuwadde naye ye yamukola ki? Omwana tava mu lubuto. Sorry. Ava mu Mu ntumbwe za taata ne gwawaddeyo omulala naye wa ntumbwe zaani? Za Za taata. Kati nga tasuubira nti wayinza okubaawo ekibi kyonna ekisobola okukola ki? Okubeerawo. Omwana bw'atuuka eri ebintu byali asuubira si byasanga. Kumubonyaabonya, kumutandika mugamba anoonya omulimu gw'agenda okukola. Omwana n'abuuza bannange mwandeese nga ngenda kusoma. Ate mu lwaki muŋŋamba ntandika okugenda nkole ki? Nkole. Ate nga n'omulimu gwe bagamba omuwa mu butuufu omwana yali tasobola kukola ki? Kugukola. Yes. Nga bamugamba agenda aweereza ejjajja. Bw'enjogera jjajja okitegedde. Bano abakola mu ssabo. Abakongoze. Abeere ng'amuweerezaako. Omwana n'agaana. Bwe yagaana awo obusungu bwe bwava mukulu we n'agamba nti kati kutadde ogenda nga tandika kusula wabweru. Tewali kyakulya, tewali kyakunywa, tewali ki. Mu kumusuza wabweru awo omwana we yafunira obuzibu. Yarepingibwa abasajja baatamanyi. Essaawa zino ayina omwana. Kye neebaliza Katonda nti omwana oyo teyasosola mwana oyo. Kati awo wennyini wenjagala twogere nnyo abazadde babeere nga bakimanyi. Abazadde bandifuddeyo nnyo nga basitula abaana baabwe bawa abantu batwala babakulize mu mbeera yonna oba olidde oba tolidde nga tusinziira ku ogwo omulamu omulala. Watson kikyobogerako. Kakati taata tusobola obutamunenya nnyo. Taata tumunenya. Anti taata ndowooza yali amanyi engeri gy'asindisa omwana ewa mukulu we. Omusange nedda. Naye era lwaki taata nina we munenyeza? Batugambye omwana ono yabula for 4 years. Omukulu. N'akomawo. Bwe yakomawo yajjanga yeetaaga kola ki? Yeetaaga muganda we. Okitegeera mpa muganda wange ngende embeere naye. Nga gwe taata akuzizza abaana bo n'omwana gw'omuwa omumanyi yatuuka ne time nadduka ku ssomero n'agenda. Okitegeera ofuddeyo nnyo okusooka okumanya gy'otwala muganda wo emyaka gino ena gye mmaze nga sikulaba nga gwafuna n'amanyi agadduka ku ssomero n'odduka n'ewaka. Eyakuddukako abaana basobya mama. Kati nga bwe basobya itiizoke ngenda mukuwa. Oli mwana wange n'oli mwana wange sooka omanye omwana oyo gy'amutwala ddala emyaka gino eno obadde obeera muganda we oyagala omutwala obeerawa okola ki? Nyinza okuvaayo ninze ngamba njagala bampe Aida ngende muweerere naye nga mutunfu gyensula n'ezendya zimbula. Omuzadde bw'asooka n'anoonyereza asobola okumanya ono talina nazaalya analabira atya ki muganda we. Yamulaga kirala. Nange nyinza okudda ku sayidi ya Watson. Mama okimanyi wadde omwana oyo yali yabula okumala emyaka ena oba etaano. Wesitagenda nze omwana munenya eyatwala kubanga yali muntu mukulu okujjonona munneewaka. Taata wesitagenda munenyeza waawano mama. Abazadde nga ali mu kyalo abadde n'omugugu gw'abaana nga 6 oba 8 bonna yabasomesa. Ng'omanyi omwana wo gwe wazaala ow'omu nnyumba yazze n'atwala ani? Mutoowe. Oyinza obutafaayo nnyo gamba nti kangende etandika nga yavaawo mu ngeri ki? Yavaawo ewaka mu ngeri ki? Ensobi gye yakola taata yeeno. Omwana gwe yali awaaye wa mutoowe teyali mukulu nnyo nti myaka 6, 7, 8. Omwana yenna ng'atambula ewaka. Ffe twavanga ewaka ogendako mu baaba. Sister wa Hajat naye ng'ennamba ya Hajo ogenda naye nga kyekimusoko kwata. Naye omwana yatuukayo Aida. Soko lindeko omwana yatuuka ewaka talina yadde bw'agenda kukwasaganya bali gye yava talina nnamba ya muntu yenna gw'amanyi ng'omuntu yekka essuubi gw'amanyi gw'oyinza okugamba nti wuno omumanyi
yesenga gye yakulira yali amubonyaabonya naye nga tinamba inaye tagirina. Awo wenkugambira nti taata gumusingira ddala Shaki ddala nno. Olaba omwana ava ewaka n'akusiibula bulungi nnyo n'agamba taata oba maama ngenze mu kibuga kuyiiya. N'akomawo oluvannyuma lw'omwaka gumu nga si oli gw'obadde omanyi. Notandika n'omwekengera okusindikayo oba omuzadde yenna asobola okwekengera okusindikira bato. Naye omwana yonna kyekiri Watson, omwana nga yakeera ku makya n'omuteeka ku ssomero n'adduka n'agenda n'abula emyaka ena. Oyo omwana aba muyayo. N'akomawo n'ogamba nti omwamuganda ne bakutaba muyayo ayinza okutereera naye sooka omanye. Tetulina kudduka Sooka omanye. Yali agenze kuyiiya oba. N'adduka n'ava ewaka. Ogwo guba muyayo. Kati waba taata teyasooka omanyi waliwo omuntu adda kumanya atwala omwana gwe yamuzaala kati olaba nze ndi maama omwana wange annuma okusinga taata we mukimanyi bate mukimanyi mama abaana tebatuluma okusinga abasajja naye era n'akola ekintu neesikamu okumuwa abalala anti nabayo bingi ti omwana oli gw'omuzaala bombi gw'abazaala bwadde ewaka tolowooza nti lwakomyewo oba mu lunaku lumu oba bbiri agenda kugamba sooka okiwe time. anti nabayo mama era omuntu anaakola omutima omubi newamuwa time newamutwala ngamba nti teri muze guva mu bbanga ne gubuukira omuze guba muki muzaale omuntu aba avudde nagwo. kati mama bw'obanga katugeze nze muwalawo omukulu nzize ntutta omuto like nkomyewo oba nali nabula oba biki oba biki nengamba naye kati mbadde nsaba mpe ne mutowo ngende muweerere muto wange biki waliwo bangi sikiganye mumuwe naye sooka omanye gye yabulira emyaka gino kati omwana omaze emyaka ena tomumanyi mama n'omanyi akuze okitegeera wakamutegeerako ennaku 3 zakoze eki zakomyewo naye neweyaviire waka ali omumanyi nga tanywa guteese kubula n'akola ki akomyewo mu nnaku 3 akusaba muganda we. Okitegeera byonna byayogedde birungi tubyetaaga tubyagala osobola okwesitulirako nosooka n'ogenda n'olaba ate era n'obeera ng'oddayo ate n'ekirala mu kyalo omuzadde okubeera mu kyalo tekitegeeza nti obungu kiko ne kino bw'aba nga ayagala kuyambira muganda we asome ngeri gyaba nti yakadda n'embeera zo okuzoozirabanga si mu omwana mwangu mugambi naye olaba ono omwana ono mbadde nkyayagala mubeereko nnyo kirungi nnyo naye ogira omuweera kugana amasomero agene waffe mu kyalo nga bwe tulaba embeera okitegeera nga bwe tulaba embeera bwe kiba nga kituufu kyoyagala okukola kyakola ki kumusomesa kumuweerera waliwo n'abaana bamu betalina kusindika mu baganda baffe waliwo emyaka nga tegyetaaga kwejjako waliwo omwana nyingira 16 nyingira 17 yandibaddenga nnyo n'omuzadde embeera egenda nekwata gy'omusindise kakwetaga 24 hours okitegeera kubanga guno omulembe gwe twogereramu tetwogerera mu mulembe guli ogwaba mama baffe nti baakiraga ku makya n'asanga ewaka nga taata amukoledde buli kimu okitegeera taata aleese emmere ewaka ennimiro eri awo waka bw'ava wanadda wali omulembe civilized nti buli muntu alina okugenda akeera akole ki akole waliwo abakola ne bigaana mama ekyo nkimanyi bigaanira nno ddala ofunye omukisa muganda wakugambye kankuyambeko kwono era siganye ofunye omukisa omulimu negujja ng'olaba obugagga busemberedde ate era okolerera mwana ono nga ky'olina okukola essaawa eyo emyaka ng'ebiri oba 3 egijja mu maaso kwe kwejjako abaana bano oyina babiri oba 3 nsooka embaweeyo babanyambireko obawaddewa kyetwogerako wano baana okitegeera ogenda okola sente ezo ofunye omulimu gw'amaanyi nnyo era biki ogenda okola sente okwate abaana bo obawo omuntu nga tomaze kwetegereza kubanga sente buli omu kale zitumalamu nnyo odde ng'oziyina naye nga bewagenda ozikolera tebakyaliwo mba mwetegereza just bambuzaabuza mama abantu bakyuka kyekyo kyenkugambye negamba nti kati ono yakwata omwana n'amutwala yali asobola okukkiriza obuyambi omwana bw'asobodde omuwa naye alina okuteekawo embeerera esooka okuuma omwana we okitegeera kituufu muganda we yeetaaga okusoma naye mbadde njagala embeera gy'alimu ennaku zino neki tusooke tumuweere ku masomero gano agaawa
with time ajja kumala akole ki ng'olwogenza okulaba embeera akomyewo leero azaakoze eki kye yasuubiza tamwe n'amuweeredde ddala azireese okitegeera ddala omwana asomye ebintu binjogerako oba obitegeera bulungi nnyo abantu babajja abaana mu kyalo ne babaleeta mu kibuga n'atamusomesaayo wadde taamu emu okitegeera naye nga wakyamuka yaŋŋambye agenda musomesa kankubuleko omuzadde waba badde abeera n'abaana be mu kyalo 8 ng'asobola okubaliisa nga talina wadde 10 bw'afuna amuwe 10 mama omuzadde ayinza obutasobola kufuna okimanyi nti abakyala ffe tusinga okwepanga n'okugamba nti nja kiyitamu oli mukutta baana ba musajja wabweru wandifunye asobola bakuyambira abaana tebalina kye balidde oli mu nnyumba osirise ate tetwogera nakuwa mu kyalo yekka mama awo wenyini wembuuliza omuntu asitudde omwana n'amugja ewaka n'amuleeta nti agenda kumusomesa yanditwitinze etya omuntu oyo cause essaawa zino tuyinza okutunuulira abazadde naye nze nina engeri gye mmanyi omuzadde ayina atuuka n'alemererwa omuzadde kankubuulireko jano nga mangenda kuweerera omwana ono okitegeera n'oteesa ne maama wo bataatawo ne bakuwa omwana naddala nga amanyi Watson wabeera amanyi Watson kikyakola okitegeera n'akuwa omwana ono n'amanya n'embeera za Watson n'akuwa omwana n'omutwala okitegeera aba takuwadde lutalo bwekigaana oli maama wo na kitaawo okitegeera bw'oteesiga nnyoko na kitaawo ogenda kwesigaana bwe biba biganye era gy'olina okusooka okuddukira wa okusinga okutuuza muganda wo mu nnyumba omukotogera mukwate maama ye yali amanyi oba taata yali amanyi engeri gye yali atobamu omwana oyo n'akola ki n'asoma kye yali asomyeyo okutuula wano n'olimba maama wo n'otandika okubeera mu nnyumba ng'olinga alina ekizibu ewuwo muganda wo omulaba ng'olutalo lwa kkoni mukwate omuddize maama otuule naye omugambe maama kye nali nsuubira kikoze eki emirimu giganye ngezezaako kyonna kyensobola naye maama kaagira akomawo nga bwenjiya bwe ndaba nzifunye esobola omusomeseze eno kuba ziba ntono nja ziweereza emirimu eginaddamu ne gitereera nja kukola ki leka kuddira busungu bwo bwonna buteeka ku mwana ono emirimu giganye tasoma ali awo atudde otandise omulaba akufukidde ekizibu mu nnyumba otandise mutulugunya okitegeera nga balinga gwe baakuwa olw'empaka naye nga tewesitula n'ogenda n'okola ki n'omusaba nga olaba wooli osobola okumuwa naye bw'otuusa eno bikoze eki biganye bills zifuuse bills kino kifuuse kino okitegeera landiodi abanja omanyi embeera ye Kampala nga bwebeera oluusi ezitowamu bw'okikola omwezi ogusooka n'ogwokubiri ne bigaana oli nnyoko na kitaawo ono muganda wo okwata muganda wo akufuukira ekizibu tandike n'omutuma byalino byatalina kukola nga naawe tebasobola keera ku makya bikutuma n'ogenda n'obikola situkoddeyo ewa maama wo oba ewa taata wo yakuwa omwana omugambe taata binnemeredde okitegeera naye kanjira njiya oyo mu kibuga omwana agenda kusomera emitwalo 5 sisobola gifuna naye nsobola okufuna 5 n'abeera ku kyalo okuno n'abeera ng'asomera wa banaye abantu abasinga mwasomera mu kyalo mulina bulungi nnyo muleke kufuula kyalo kintu kibi nnyo okimanyi nti waliyo abawala abali eyo nga gamanze wadde nakulira mu kyalo omwana wange tadda mu kyalo bonasanga aida nga ayise omwana wo mu nnyumba omukozi n'amukwatira totugambanga kati mama abasinga obungi be babyereetera bw'oba wakulira mu kyalo waliyo enzikiriza tewaliyo ki olabika otya mama buli muzadde ayagala omuzadde embeera gye yakuliramu ate omwana we bwebanga yakuyamba okutuuka wooli okuwa omuntu gwe simanyi ku kibuga gwe nsanze leero ate muganda wo batomumanyi oba omumanyi muganda wo mulimu n'abawala mikwano gyabwe Aida sista wali mataala ositudde omwana omuleetedde Aida kamba ulieko ekintu kimu asobola okuba sista wange nga mumanyi okuva ku epaka ku zeedi nga tanywa guteese nga tasobola sula w'ennaku ezo omusuubira otya omuwa omwana abeere kyekimu olw'okuba nga ali mu bitaala okitegeera tulina bena baganda baffe nga n'okubamanya tubamanyi okitegeera noga oyo totawaana taterera waka era kati oba abaana abaleka naani mu nnyumba okitegeera naye nga gwe wafa mataala na tv ow'ebivulu yono alangira yono okitegeera nogamba omwana wange okitegeera naye nga ate omwana wo osobola omuzza mu kyalo okitegeera naafuna ekyo kyalina ofuna ekituufu okuva mu bazadde bwo ate n'akamere n'okola ki n'obeera ng'okaweereza n'okameta naye nga ali mu mikono emiki banaye teri kiyinza kikkakanya mutima ng'omwana ali mu mikono gya muzadde wo bw'oba okyamuyina ng'ali eyo nabo bakoowa mama emigongo gyakoowa kubanga tuba batwalira ne tuba basuulira awo kyenda kye mukola kati waliwo no scenario wazaala akaana ogenze ku kyeyo akaana okalekedde maama wo kati eyo yennyini scenario ya
wetugenda okukomerawo tumanye bw'obanga wakazaala oyina kawa muntu ky'omutuufu alina okukakuyambirako baleme kakwatira kabalaza nkomewo tuli mu programu Zuula tugenda kubanga tukuwa ekisinga obulungi